This is from Patilla Radio. Bulamba lamba bale kubanga ate otunizo mulonje wona wosenze kansubidenti oli bulonje ngera kwanga tentandikira ku mukyala manyiddwa nga Chance Nalubega simusanyufu ku ngeri abebyo kwerinda gibagena maso kubanga ate batambuzaamu embeera naddala ku side y'omukula manyiddwa nga Bakyagulanyi Center yavudde n'agamba nti yefa abalaba firimu z'entalo okuviira ddala mu Jerwende eyo 10 Rwende eyo okitegeera ne tulaba firimu z'aba Johnny Rembo bazanyanga firimu z'entalo naye okusinzira ku firimu ze twalaba Munnamaje takirizibwa oba omusirikale takirizibwa kuba muntu akutte bendera oba okitegeera Robert Kyagulanyi Center abantu be bonna bakwata bendera basinga obungi era nga kyakulembeza mu campaigns ze so abantu abo balabiddwako nga bawewenyulwa kibooko ate nga ye omukuramanyiddwa nga Big Eye ayongedde okulaga sign of maturity oluvannyuma lw'okubanga temunage yawadde omukuramanyiddwa nga Zambali Brazil akafumito n'amukwatako ne mbugalo jjukira nti bano baali babisanya ku kifo kyekimu ekyokubanga munaye bafuna kaadi y'omubaka waawa w'ennansana naye ab'ekibiina ne basalawo kubanga ate bagiwa ani Zambali Brazil oluvannyuma lw'okugoberera amateeka agakola ki agafuga okusunsula omuntu alina okubanga aweebwa kaada teyateekawo mbeera yonna nga abalala abatondowala ne bava mu kibiina ne bagenda okwesimbawo as independent ne bakola videos ezivuma n'ezivoola ate abatwala ekibiina ate nga CDF omukuramanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba yatuukiriza obweyamo bwe yeeyama mu mwaka gwa 2024 ono yasuubiza okubanga ate ateekayoko ku nsimbi mu ssomero lyabo ate abaana b'abajaasi erimanyiddwa nga Bombo Barracks School yawaddeyo ensimbi eziwerako ddala obukadde 3 eze Uganda nga zino zaakuyambako mu kuzimba essomero lino okwongerako ebizimbe okurinovatinga wamu n'okuleeta ate ebirala ebyetaagisa okubanga ate birwaninga essomero lino omuyimbi amanyiddwa nga Avapeace yes bamutaddeyo ko naye wali eri mu kattu ak'okubuuza olonda kaani osuulaani era nga bw'atyo yagenza akulukuta mpola mpola nga buli omu awa ensonga lwaki amulonda lwaki amusuula tho ku King Saha teyalowoozezza Ngenda kwogerayo abayimbi you drop one you keep one okay yeah? Okay abantu abali mu entertainment industry okay aha ziza bafana of Gaza Banange Kale, the fact that I've worked with Thick Gaza, I think I'll go with Thick Gaza, but also Bafana simina kobuzi. Okay, no just chabuzi, we just go dropping. Yes, you drop one. Thick Gaza or Alien Skin? Thick Gaza. Thick Gaza or Palazzo? Banange. Let me go with Uncle P because I've worked with him too. There is some show generalika obambi nambereramu muganda wange baite bagala kunsasula natekawo ensasage ne bampaka sente kange so big up on yourself Uncle Palazzo. Respect Uncle P. Okay, Uncle P or King Saha? Uncle P. Uncle P or Bebe Cool? Kati there is sometime I had ensasage kunkuka asha Bebe Cool yanya kati gwera dropping you drop one kama ni it's a game. Can let me go with Bebe Cool. Okay, Bebe Cool or Bobby Wine? Wechikuyize edole ndale kute chimuyize echikubye kirala chikutte tuna yakayimba akapyanga Avapeace DJ 16. Okay, I love the fact that Bobby Wine all the time abayimba tabu yampa milestone ku tabu yalinga imbolo limba all the time. Then also there is sometime I posted it na commenting it's very hard manya beda busy nemunange president na commenting ako mu video yo kata ate nga Stasha Mayanja yali ku kikaliriro ky'abashibaholics waliri ku mukutu gwa TikTok oluvannyuma lw'okukuba akayimba kashiba munange ate bwatyo n'asalawo okubanga agamba nti mwe mugende nze bibye mesesi byange ng'alinda bibyejjukira nti yabadde atuuse ng'alina okukola ki okuyingirawo ataasanyuse abazze ku mukolo naye ate DJ n'asooka n'asula mu kawa akayimba kaani kashiba kana akali kakapya kaakati ate ye n'agamba nti Aveva se va bene.
Reaction ye yanyizizza ba social media in-laws naddala bashibaholics nga balabanga ezzalawo. Anyways, bo aba Aromantic Entertainment babaweereza obubaka bafulumya firimu ennyuvu Kamala atera empitirivu okukamala entertaining abantu encha neggulo. They don't want to leave you bored mu buli mbeera. Naye nga omwana omu agambye nti ekimala kimala nina okubanga ate nkola ki mbogerako n'abakolera video n'agamba nti firimu muziwandika tuzira nenga muzimala bubi muzimaliriza bubi. Omukulu amanyiddwa nga Abe Bulondo alabiseko mu comment section ng'agamba nti munange obubaka tubulabye nze omukwabo ate abakulu mu kimu Romantic Entertainment naye ku ngeri firimu gyegwamu naffe tulina buvunaanyizibwa kisinzira ku ki ku muwandiisi bw'atyo bw'aba yagiwandiika era bw'atyo bw'aba yakaki kwegamba talina solution to your problem mu ngeri ennyangu. Aba Trust Films nzi wano ne bannange nga 5 emabega twemulugunya firimu ze mututeerayo tetuzitegeera nga ziggwa ziggwa zityo simanyi mwamukoye bukoyi kwaffe tugula data waffe tulabe firimu zeezo naye kati eno kijja kuggwa byawedde saabitegedde eya hafi mwagibulizaawo kugamba firimu yo ku nkomerero biggwawo tebitegeerekeka mukitegedde ate firimu mutenga firimu kamu noye kaba tukabira mwaka tukaba mwaka guggwako muleka mutuleyola naye kati eneri eno wali eri ebimu tebinyuma simanyi nakumanya nange mufuneyo engeri gye mugira firimu tujja ziraba naye mukyuseemu. Okusinziira ku biriwo kansubire nti olutalo wakati wa Hope Shifa n'omukyala amanyiddwa nga Sherry Matovu oba oliawo lunaggwawo ati munange bwakya ku makya nga Hope Shifa afuna olulenzi lu Mr. J nga babeera mu kihabbatina ebintu ebyo byonna bibatuusako bwe bamala obeera mu kihabbatina nga omanyi abasajja tebeewummuza bwe yalaba Sherry Matovu n'ateera because okiwulidde Sherry Matovu naye teyali mubi nakkiriza n'abeera mu love ne bakola bino ne bakola biri photoshoot akina bichi love baby nanana biro ne bigena maso awo nno ati mu Hope Shifa ne basitula akawala naawo nga bw'obimanyi ebyobujja ne babiteeka ku Sherry Matovu era yavangayo nnyo n'akola live ku mukutu gwa TikTok ng'ayomba bamuwalanira kiisi eyeekwana biki twala tugende kakati no munange omwami bayawukana we twogerera nani ne Sherry Matovu era Sherry mbigambo bye yatugambako n'atuga nti kakati wuyo mumutwale biki anyways bayawukanira ddala kati era Sherry Matovu ayina omulala omwami je gwayisa omukongo anti abaana bamutaginga wano nawali avudde n'aganze mulekere okuntaginga mu bintu bya Sherry Matovu takyali baby wange yafuna baby omulala era yoyo gwali naye nze mulekerawo kubanga mukola ki munesibako. Bannange abankubira nga mumpeereza eno video nti nga omukyalawo tumulaba nnyo n'ono omulenzi manager we simanyi biki ate amuyise baby mu eno video mbagamba oyo omukyala si mukyala wange mukyala w'oyo omukongo ali mu video yawe mula ye baby we ensonga lwaki amuyise baby so kadde nsaba temunstress nga temubimpeereza oyo ye baby we oyo omusajja omukongo ali mu video yawe mula then n'ababadde banvuma abadde bampalana nga mumpalana ku lwono muwala n'oyo omukongo ye baby we kati ye zinoonya sente. Abanyumirwa wamu n'okulaba firimu z'omukramanyiddwa nga Vijay Junior muze mulaba enfunde ziwera mu firimu ze ayogeramu nnyoko ku mikwano gye era ng'abamu alina n'amannya ge yakola ki ge batuma Frank Antambi omukwabaze ayogerako naye Frank Antambi yavuddeyo ate bambi n'alojja obulungi bwani bw'omukulu amanyiddwa nga Vijay Junior butya bwe yamusenza mu biseera bya COVID ng'abantu ennaku zino beekyawa tebakyayagala bantu babasenza buti tebakyayagala kusembeza bagamba nti abantu si bangu ye Vijay Junior yamusemba biza munange n'amusuze uwe n'amuliisa okumala ebbanga lya myaka eja Ntambi agambye nti nze simanyi kyendi wa musajja oyo naye nga ye omusajja amugamba nti mnaye the sky is the limit mu bufunze ali proud of him era nga yayongedde okukola ki okumusiima olwekyo kye yamukolera abantu bangi beerabira.
Omukyala amanyiddwa nga Happy Powers yavuddeyo najjonkera omukulu amanyiddwa nga Palaso. Jukira Palaso atulaga nti wankyukakyuka. Happy Powers ye yatulagirawo from the beginning nti nze ku Bobby kwe siva. Okiwulidde kakati Palaso yamuyisizaamu eggaali. Naye nga Happy Powers yavuddeyo n'amugaa nti agenda mulope wa Bobby. Mbu ninakenda byenga kagamba buno bati Palaso yakola Palaso ekyejo n'amuwa ssente yankola ekyejo kati kana akakaza akakola kusanyuka oba keekani bakatuuzaako bakawa program ya kiro kubanga kali singo tekalina musajja ku myaka gyako kaddugavu kalinga enziiziri ne ku TV erika amatala kafaananirako bubi ku zino TV ze bagamba mbu erungi ya n'omubi kuba kakuba amatala ga NBS gonna ne kasigala nga kakadde eba akatuuzizzooko katudde nako ku bujanjalo bwako mbu yali amukoze ekyejo tekamanyi na hard work bakyakakoleza ku situulu katudde awo mbosi ekyejo waliyome omanyi byempiseemu ggwe omanyi ebbeeyi yange Uganda is a free market economy. Ngate muyombesa babaseera mayumba. Mweno mwe tujabaza mulaini. Let me tell you something. Uganda is a free market economy. Teri yankola kyejo. Nze nyini. Nze nasaba sente ezo. Ate siye kazi mpo bea zimpa. Ate mbuchanga tadera bazimpa. Because I have the music. That's my brand. And if you don't like my brand, mbuga mukole ekyejo sente zote muziwa buli jaba Nigeria ne bazitwala bazikomyao mu Nigeria kye yali azikomezao mu Nigeria kye yakola charity one najja n'asomesa abaana kumanyira abantu obakekani akakaza ako akatula ku NBS kankafuule famous kabadde mu Lumax olwa bbulu olukuusi lw'ekijwenge kono obuviri kaboochezo obago bayita palming kasise baka bush nakombo katudde bakawadde omulimu gwa kubuukira ku bantu ogwo si mulimu mu bugambe bwetereeza obwo obukazikazi bwe bawa bwani professional bugenda suula TV yaffe ennungi NBS ye TV esinga naye muzeemu muleesa obwo obukejjekejje obwo bonna assist kali eyo mbonako kanjogerako mbu baamukola ekyejo kati luli konga nabagambe abamu mu basaasire bagamba abantu nti ono yagoli yagwa nga yetastukanga na watudde. Palaso, I promise you tojja kunenya bugatto nja kulopayo wa Bobby gezo nkwateko nja kulopayo nomala nkubako bati Bobby nakitegera nti no wankubi. Okay, if you don't know me, go and ask Bobby Wine. Go and ask him who is Happy Powers. Ajja kukuba okuba muganda we. Ajja kukuba. Bajja kukuba. Songa tokusinzira ku bigambo mwana mulenzi amanyiddwa nga Wezo Manizo byeyavaayo n'ayogera era nga bibimu ku ebyo binasembayo kubanga tenkutuusaako mu vidiyo gye nasembera ddala kubanga nkola yavuma Bobby Wine okiwulidde ate n'ayogera ku rediyo mukiwulidde abamu ne bamuwolereza laga nti yali nguuli yaliko omwenge naye nga atasobola osoma comments abantu ze bamwandikira ku live n'amanya nti n'erinnya lya Bobby Wine n'erinnya lya rediyo kambadde mbwe nti anyways ye mukulu amanyiddwa nga Kabaya yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate amwanukula yasabudde oli Wizo mani wizo nawe Bobby Wine yakusiiye kati akubalagala kusiiwa side ki kale gwe wali sirise twali twakulekera omuzimu gwa rediyo gukwetugire bawaayiriza omulala naye nga gw'omanye enfa ya rediyo omuzimu gwa rediyo gugenda kutuga rediyo tomuyita mwangu ndowooza olaba bw'obonaabona obonaabona oli ku Bobby Wine ovuma mwinayo ewammwe mwinayo omwana omuwala oba simanye ndabika yammwe bwe mulabika ensusu zibalinga ez'ebikere mbunga naawe odda ku Bobby Wine ovuma wizo okugamba bino n'omwaka guyinza obutaggwako gw'olabanga oguweddeko nga rediyo akutuza akusse rediyo teyali wa bulijjo gwe watta gwe mwatta ajja kutugira mu buli lyofe
wali badde olwana nnyo n'onoonya abasawo abaganda abakola n'obanoonya Tanzania n'obanoonyawa kubanga gwe tewagenda mu kkooti teri naakuteebereza kuba nti wabirimu naye ffe tukugamba okuva lediyo lwe yava ewa Chameleone n'agenda naawe teyanywako mwenge n'agenda kufukula bakazi nga bw'ofukula abakazi nga taliiko nga toliiwo bino si bya kufukula bakazi gwe owulira gwe wizo maani wizo ankopi ova mu Mayanja family naawe ozze wa Bobi Wine owulidde nye teweerabira nti ne Chameleone abadde nnyo kyali wa Bobi Wine noona ayogera mukulu wo ono mufukuzi w'abakazi naye abadde mukwano gwaffe ng'era buli weekend tubeera naye ku beach ku lyato lye erimu ebusaabala ne rediyo naye akaakaami kaagamba tekaaliwo ku olwo rediyo lwe baamutta lwe lunaku lwe yatambula yekka wizo maani wizo bw'oba wafuna ku kibanja kya rediyo ekyekagga njagala maama wa rediyo akugobe gwe watta mutabani we mwamupangira n'afa omuzimu gwe gugenda kutuga sooka olwanyisa ebintu ebyo abasawo tomanyi gye bali abasobola okuyamba tomala budde ku Bobi Wine tomala budde gwe genda olwane na muzimu gwa rediyo gukwetugire ofe mukulu wo tomulaba ayina ekimuyonka kalamaja amuyonka kalamaja amuyonka ekyannuma ennyo kyaviirako ne Eko okufa ensonga y'okutta omwana w'abandi kalamaji era ensi ekimanyi nti AK-47 wumula mirembe naye okufa kw'omwana oyo kuli ku bantu abo abakulu be nga nammwe muvaayo mwasama mugenda kudduka wano wizo byogere naye ensi egenda kukuba naye ate ogenda kumalako omwaka hidi yajja kutuga ggwe fiire mu buliri ate nga ye Sandra Liyana yaso omukulire Kaguta Museveni gwe yasuubiza amasuubiza amatooke yali ye mulugunya ku ekonome ate tukola nebye tukola tetubiraba bla 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 namwe nti gwe wekikulu kutonja kuwaya amatooke oba kiwulidde so bwatu yavuddeyo nategeeza nga amatooke bwe yagafunye era n'akakasa nti agenda kukola kutandika kugatembeya. Hello Mr. President, how you doing? Sandra Liyana Nabyeki wano. Munange ne yaziza nyo ne yanzega amatoke gange amatoke munange gatuuka. Era njagala okwebaza ne nebaza n'omukyala Barungi ye bali nnyo okulabanga munange amatoke gantuukako era nga ngusuubiza ngenda kugatunda n'olw'ensonga era ngenda naggawagula myera nga tunda 5,000 so munensonga eyo bantu bange amatoke gatuuse njagala mumpagire enkota ya 5,000 yambagisadde nnyo basi gisedde nti bangamba atandika amatoke kati nyina kuseera mmwe ne nfunamu akasente mutegera ebintu ebyo njagala kuva mu bizinesi ya gundi yakusuubula buviiri bw'abafu kulekerawo kikolokoto mukitegedde kintu ekyo so kati mulina okumpagira amatoke gatuuse emyera bw'oba oyagala myera byalejjalejja oyagala kusuubula 5,000 tutwale ekintu kino mu maaso mulina okumpagira so Mr. President saa zonna ngenda kukomawo bwegabanga amatoke ganegezaamu okunzita nga abantu baganya okugagula nkomewo mpe bizinensi endala paka gye tunaakoma. But thank you so much, Mr. President. I really appreciate webale kusuubiza n'otuukiriza. Omuwagizi wa Edikezo avuze kato okuzirika oluvannyuma lw'okufunako ku kifaananyi ne serebu we era ng'ategeezezza nti kati ne bwafa ebisigadde etakola ki tayagala kumanya Mungu ne bwamujjulula. Inshallah. Sadi ntasasule nga ndoota. Nange susene serebu. Yo mazina. Baka sana usefu. Ndine mwefa. Oye. Oli lotya? Mpulire sanyu. Sanyu. Omaye kwata ku Kenzo. Kankwate ku mutwe ampe ku mikisa.
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ategeyo mukuru amanyiddwa nga Levikson bw'atyo yateeseteese Dalisena's Party eya album ye empya era nga yabadde wali eri ku Skies Hotel Naggulu. Yabadde n'abanene bayitirivu ddala naye nga wano we yasizidde kuba nga asiima omukuru amanyiddwa nga Nesimu ng'agamba nti omukulu ono yamuyirawo nnyo omubiri, teyamwerabidde, yamujjukidde. Tulabye abayimbi nga munanga abantu babakiikira ensingo, omuli abawandiisi, omuli ba producer, omuli ba promoter nga bakiikira ensingo obutabawa credit. Omukulu ono credit teyakoze ki, teyagimye Nesimu, yagimuwadde. I've never paid this guy. You guys, you don't know what it means. Yeah, he's the most expensive producer in Uganda. Not only Uganda, but the East Africa. Nesim, mwana wewali, tachukula. This guy tried to give him money and he says no. He's a young boy. Look at him, he has nothing. Tesi wakabinja ina nyo sente nyingi. Ne mwana Nesimu, chansikiriza musa sula bluwema muwa sente agana mwana. Mwana webali. So when I celebrate Nesimu, he has produced my album Mutawanya. I went to Zambia. I've been to Malawi ngangena recording nyimbo Sindikira. I went to Morocco. I've been to South Africa. He always tells me go find new sound and come and we see what we can add. Thank you, my brother. Thank you, Nesimu, man. Come and come. We will win together, my brother, and you will serve God. All right. Nesimu oyo mulaba. Nesimu so omwogerako ebintu bingi. Nesimu yasooka kunnoonya nga mwana muto. Jankulaga engeri gye tuconnectinzemu naye. Wande mugende mubuuze. Nesimu yasooka kunnoonya. Nesimu ngayo gy'abeera nga yeeyita Leviticus. Ngagamba abantu ye Leviticus. Okitegeera nga bayimbiramu n'ennyimba zange. Nsimulawo nga bagamba waliwo omwana eyo dansa. Nesimu yali dansa ng'ali mu God's Army. So lumu ngendeyo ku ssomero seeta nga ngenze kuyimba nga Nesimu ajja abazina nga bazina nange ku stage. Nasimanyi nti akayaye ka producer. Ne Nesimu anjagadde nnyo nnyo nnyo. Nesimu muntu ankolera ennyimba ne nkwata sente zimwana nga mwana Levi. Nze mwana sente sizaagala. Nze nkolera ku lo mwana ndi musajja mulungi, ndi musajja wa kabi, njagala tuwangule ffenna. Nze njagala buli wamu buli music oyagala okwanja mukola. Nesimu ne basangu nda nakuba track. Zijugenda nali nkola olimba lwa langi namukubira tuli mu kubo ne management ffenna nga bwe twali mu motoka namukubira ssaawa zaali nga 10 ne mugana Nesimu genda tuli mu kuvuga 11 era bantu ku studio. Nesimu yaliwo era nja n'okwebaza ina special ne Karo Nantongo namuyita kuba nali mpuli yange eddoboozi eri bulamu awo naye ne mugamba Karo naye najja that time ffenna tugenda tukola olimba lwa langi. Nesimu loves me, Nesimu supports me, Nesimu produces my music. Sigena bali Nesimu simwako na 10. Nja kuba musajja mulimba, nja kuba omuntu atasiima, nja kuba omuntu atasobola kulaga abantu nti Katonda asobola okukolera ebintu kubwerere. Nesimu simwako 10. Nesimu akoledde music ennyimba ndozanga 6 ku album Nesimu yazikoze. Ngamba ekibuzo kisembayo ogambye Mube yasimye mukuru amanyiddwa nga Aloysius Bujingo gwe yeeyitira taata we ng'agamba nti omwami ono yeerekereza
wasingira ddala okumujjukira nti yeerekereza obulumi bwonna obwamuliko obw'amasasi we yateekerayo ate munange ekivulu ng'agenda kubeera eyo embalala. Omwami ono n'agamba nti nze bannange ngenda kubeera ewa Levikson abaagala okunzita gye mba mukola ki gye mba munsanga. Ebiseera ebyo twali tukyali mu ssaga zaaki z'amasasi ga Richard ne Bujingo. Kino nno ate kiviiriddeko omukulu amanyiddwa nga MC Uncle Ben okuvaayo n'abaako obubaka bwe yazinzezinze n'abuweereza Levikson n'abuweereza omusumba n'abalala ku nfa yaani ya Richard, kubanga yagaye nti kati binono byayogedde byazuukusizza ate ensonga z'okufa kwa Richard, ate nga yagamba alina bwino amanyi butya Richard bwe yakola ki bwe yafa. Bulambala mbasigira kubanga ate nsukkawo ngenda kubanga ate mbatuusako Levikson ng'asiima taata we mu kkanisa omukulu Rosias Bujingo ate ne maama amanyiddwa nga Susan Makula Bujingo. Mbadde pijje okubaweereza ngenda basibuza omukulu amanyiddwa nga MC Uncle Ben. Yeah, this is my beautiful wife Susan Makula Bujingo, and thank you for supporting me. When you support me, I support them. If you disorganize me, nobody finds advert for free. Ebigamba sigenda kwogera bingi ne tweyanziza nga family for this recognition. Kama ku Monday olweggulo ku Tuesday Monday olweggulo tulina program ku Tuesday olweggulo jangwe waka tukutwale mu kisenga akabox gwobo okalinya okazi so nosangamu zigende ku ministry n'ekirungi tuzisavingira mu dollars. Akabox okawulidde gwa $1 eza Uganda ziba za kulya eza dollars zetu saving zigira ne zikate ne zirinya netugamba tuyinamu akantu mukama gw'omukisa abina bana tubakubireko obugala abasavingira obuboksi naye mujjukira muzeeyi ono bali bakamukuba amasasi mukajjukirako bali bakamala omukuba amasasi ne nga wayiseewo ebbanga tono nennanga Mbarara yayimirira ku shushu n'agamba ayagala okunzita ngenda kubeera Mbarara. Ekyo ekintu ekisangika naye nga bamugamba don't mention wonna wonna abolaga. That is not enough. Is one pastor atansaba nga kuwadde n'ekikumi okunangira shafade ebirango bya bwerere. He has given me money to do concerts. He has been there. Ladies and gentlemen, it is not only Levikson. He has supported every Christian gospel artist. Ngabawo obulango bwa bwerere ku TV ku radio ye ateta koma naawo n'amala najja ne yeesitula ng'amaze okugula zitebo y'omundoza ku muntu asonka okugula tebo z'abagoso naye batabamanyi. Muzeeyi Mukama akuwe nnyo omukisa, webale nnyo okunjagala, webale kubeera taata wange mulungi, nkwagala nnyo saa Mukama akuwangaaze kayogere bambi byayogera ebintu tuwulire bannange. Kuona omusajja w'amaanyi nnyo mubulamu bwange ambeereddewo bane mumukubire engalo ez'amaanyi. Kyemanyi teri muyimbi wa gospel ali wano yali asaba sponsorship ne bamusaba ssente for free. Video eno lwankole togikwatako naye buli mulokole yenna agikwateko mpaka wa Levikson. Levikson sikuyinaako buzibu era sibukubangako nabwo era sisuubira kukubaako nabo na buzibu. Just eno request Levikson omuyimbi bawa Desire Luzinda mukwano mbadde nsaba osigale ng'oli mulokole. Levikson Mukama akuwadde ekisa mbadde nsaba osigale ng'oli mulokole. Nina video gye ndabye ndozo baddowa Bujingo certificate noga nti pastor ono mulaba muzeeyi ono omulaba bali bakamukuba amasasi newete ebbanga ttono nennanga sheye embalala pastor n'ayimirira n'agamba baagala okunzita mu nsanga embalala naye nga bali bamuganya okumensioninga wonna waalaga mbw ekintu ekyo si kyangu kankuyambe nina bisaga akugamba. Levikson kino njogera ntya Katonda mama wange okuzuukira okudda ku beri lya Nassozi njogera wano bwenti
nze Kawoya njogera ntya Katonda Bugingo tebamukuba ku masasi era Katonda omulamu nga gyali omulambo gwa Richard gwe batwala emulago bamutwala amazi bagenda omukuba amasasi Richard nga amaze okufa bagenda okukuba Richard amasasi nga amaze okufa Bugingo teyalina kiwundu kya ssasi n'eki era Bugingo tebamukuba ku masasi wadde nti obwana bw'emmese bwe bukuza obwa Kapa nti Richard yalina okufa okubika ssente za Pentagon n'ebirala byenjo bagamba wuliriza bulungi vidiyo eno etuuke ku mukwano gwange Simon Peter Watch manyi vidiyo eno bw'onoogiraba ojja kunkubira ku ssimu Simon Watch baakuteeka mu musango ogwa Richard mbu wali omanyi ku nfa ya Richard mbu nga bamaze okugoba ku Soroti ne ku church okubanga gwakulira security yaayo n'ojjayo kampani yo tugende mpola Simon Watch vayola yire mukama okutwalako abaana bo bw'oba tomanyi yatta Richard Simon Watch Bugingo takyakusasula nakati takusasula Simon Watch wagenda nojjawe emmotoka eya Bugingo emulago n'ogikweka nsonga ki eyali akubiddwa amasasi eyali esuubira okugenda ku poliisi Simon Watch Bugingo tuve twogera amazima emmotoka gy'ogamba nti bakubiramu amasasi wagenda n'ogikyusa langi eyali eya white neefuuka nga bwetunula kati n'ogiddamu bw'oba ove wa Bugingo ku Soroti waliwo kamera bweti etunudde ku lubiri esesi n'ekikiri erungujja n'ekidde Mmenge wa Kaliga twagala tujjayo kamera eyo Bugingo ng'ofuluma ku Soroti tulabe Richard nga mulamu mu mmotoka gye walimu tugende ne kamera paka baba kubira amasasi awo wonna waliwo kamera nobo oyise no ku kyettaka ekyemasanafu nobo oyise kubali ntuma wano kubali ntuma kitegedde sisuubira Bugingo kuva waka kuva ku Soroti kiro noyita ku kyemasanafu ekyettaka nobo oyise wakayiwa nokkirira bwotyo ku kyendabulagala waliwo kamera batulage kamera nga Richard atudde maaso nga mulamu DPC owewandegeya obudde obwo kansirike ndiba wa ripoti ejjudde njonna njirina polisi ya Uganda bwe mba mwagala okumanya yatta Richard nga mulemeddwa okunoonyereza njagala mbawe nga buli kyemba saba mu kituwa mujja manya yatta Richard Bugingo Levikson sigala ngoli mulokole togamba nti Bugingo bamu Bugingo soogera bias soogera busoogeza busungu naye mulimbye nnyo mwerimbise nnyo mu kifaananyi kya Katonda abantu mubakyayisizza Katonda yemwe Bayibuli bye yayogerako nti muyimiridde ku mulyango abafuluma temubakkiriza kyokka n'abayingira temubakkiriza DPC yali owandegeye obudde obwo walina wooyimiridde ne mukwano gwange omu
n'okubira Waaki essimu Simon Waaki era nze bulijjo nkimanyi buli kimu ekikwata ku Richard nkimanyi ne mupango mwagukola na lwaki ne omwamuttira Levikson sigala ng'oli mulokole olumu ebintu tubireka lwaki tubireka ne bitambula bityo nti Richard tumuleka n'atambula tyo kubanga yalyanga n'ababi era singa Richard yafuna omukisa ogunjijawo yandinjijeewo kwe kubireka n'otagamba nnyo nogansika egende kubanga bo balina ekirowoozo ekigamba nti ono bw'omutta mu mwezi 3 bajja kuba bamwerabidde naye olaba Kamiliyoni engeri gy'abonaabonamu n'omuzimu gwa Kalamagi Bujingo bogendo bonaabona n'omuzimu gwa Richard ne banno njogera ntya Katonda Richard mwamutuuse mulago nga mufu naye nga ati mwagenda okukuba Richard amasasi nga mwamusse amasasi sige gatta Richard era omuntu eyakola postmortem y'emulago omusawo naye akimanyi mulowooza tusirika ffe tetutegeera poliisi ya Uganda intelligence gye muyina gye mutuuka okubanga musobola okukwata omutuju nga z'okwasa bomu ne mukuba amasasi ng'ate amaze okutuuka mu bantu lwaki temugikozesa okukwata eyatta Richard Bujingo bobo wagira gavumenti eri mu buyinza ne bakuttako mukwano gwo nga bw'ogamba ne babulwa yamutta kati olwonza abatagiwagira manyi kati mugenda tuula mu bufofofo omwana information agijjawa tulina osala amagezi amangu ddala temulina amagezi ge mugenda sala guno omulembe gwa digito information kyetaaga tuuka awo Polisi ya Uganda tukwate ku kamera z'oku nguudo awo zonna kale y'okusooti yali tekola tukwate ey'Emmengo ku luguudo lw'Emmengo bw'aba yayitaawo kale tukwate ey'Emasanafu tulabe nga Richard ali mu maaso Bujinga avuga Richard atudde mu maaso tulabe emmotoka eyo yatuuka ne bamukuba amasasi tulabe n'emmotoka eyayimirira ne abamukuba waliwo kamera mukakkane tubamanyi tumanyi ne bimutusuubira nti tumanyi ne bye mutasuubira nti tumanyi twabagamba ffe tetutya kuba tetulina kye tufiirwa